ali ku mabirizi abo products twagala tumanye olunaku olwaleero ku mwami n'omukyala ani avunaanyizibwa okuggyamu omukyala akaleega oba empale nga muli mu kitanda. So nayogeddeko n'abantu abamu ne baŋŋamba okimanyi tugenda mu kitanda tulina omukolo gwe tugenda okukola ate ojjira mu mpale ate ojjidde ne mu kaleega gwekimanyi tino birina okuvaako. Abakyala bo ne bagamba nti fe abakyala twagala nnyo ebintu ebyo tuwembejja n'okutufaako ate nga kyekituufu. Bwe mba nzize nga ndi mu kaleega sumulula akaleega nzigyamu empale. Bw'obadde okimanyi nti nno okuggyamu akaleega okuggyamu omukyala empale biri ku paati y'okukola romansi. Omunajja n'aŋŋamba oyinza okuggyamu omukyala akaleega n'atandika okwekoza n'akulemesa n'akola biki. Abasajja abali njagala mukimanyi nti n'abakyala beekoza era bw'osanga omukyala ateekoza manyi oyo mukyala bamuyita batya bamuyita mukalaba simanyi ngeri gye yakinyonyolamu naye nga omukyala oyo simanyi ndowooza okitegedde. Omukyala alina okwekoza. Bw'osanga omukyala ateekoza osanga omukyala talina nsonyi mu kitanda manyi oyo omukyala payi nigra megu bonna amanya gaki bonna amanya gage. Naye ng'amazima matuufu gali bwe gati omusajja kikkakatako okuggyamu omukyala empale kikkakatako okuggyamu omukyala akaleega. Ate n'ekirala omusajja olina okumanya sayizi y'akaleega omukyala wo gy'ayambala ate olina otegeera empale mukyala wo gy'ayambala yenkana atya. Bw'obanga ddala kifu okola ki omwagala ekyo bayita okwagala era ebyo ebimu ku byo ebikulaga nti nno omuntu ono okola ki omuntu ono omwagala. So abaami omukyala bw'ajjira mu kaleega togaana kulya kubanga abasinga mwaŋŋambye nze mwabijjiramu simukwatako. Kati kankubuulire mu bintu by'omukwano bino eno buli omu alina okweguya munne. Kati fe abakyala tulina we tweguyiza nawe omusajja olina wookola ki olina we weeguyiza ate nga yeyo paati yo ennene nnyo. Kiri muteekwa nti omusajja gw'alina okutandika omukyala mu buli ngeri yonna. Lwakuba nti ennaku zino kyakyukamu abasajja mwatusukkako temukyayogera bye mwagala. Ogenda okukola omusajja akkandiriza nawe n'okola ki neweevamu ekigambo n'okola ki n'oyogera. Kyokka ate kisinga okunnyumira nti abasajja mu byagala nnyo bibagamba era walwawo nga tabigamba oyo omukyala omulala tansaba nakunsa ate n'ekimu kye yali aŋŋambye kyokka ng'ate gwe kikkalubiriza okugamba mukyalawo kyokka ate gwe bakikugamba kikunyumira nnyo kiwulira mu matuugo. Abaami mwebeereremu kambabula ebintu by'omukwano bino eno bw'oba tolina budde bireke ekirabo teweeguya bireke. Kyoba okola kiri kimu obusajja bugenda bakulaawe omanyi nti nno byesonyiridde ddala. Naye mu mukwano mulimu okwekoza mu mukwano mulimu ekyejo mu mukwano mulimu buli kimu. Nze nkubuulira bw'oba nga tosobola bigumira oba nga gwe wakoowa bakuyita nabikoowa bireke bikoowere ddala era byesonyire ddala. Birabe bulabi sigala biraba ku YouTube sigala biraba ku TikTok sigala biraba wantu wonna naye nga kutokola ki tobikola olaba oba life eneekunyumira nkulayirira woobiviirako oweeba titogenda kuwangaala bbanga ddene kubanga okunoonyereza kugamba nti abantu abatali mu mukwano abo abali lonely abo ababeerawo we batyo webasinga okufa amangu kinoonyezeeko kirabe. Naye ng'abaami abali eyo mwampadde ensonga ne mugamba nti senga nze ekiŋŋaana okukola romansi ekiŋŋaana okubeera nti ne mukyala wange kubanga nze amazzi gange gajja mangu nyonyogeza mwina mpitirivu nnyo ku busajja bwammwe tezibakkiriza kukola kikubako kye mwekolera. Eddagala tulina eryo eddagala twasooka okunoga wano eno ne tugamba nti omusajja olina at least okuwa mukyala we eddakiika 30 nga muli mu romance oluvannyuma ne mulyoka mukola ki mwegatta omwe muli okuggyamu akaleega mwe muli okuggyamu empale mwe muli okukwata katiiti mwe muli okukwata ku balongaawo n'obagiragirako ebyo byonna n'obikola mwe muli okukola buli kimu buli katundu ka mubiri ne weetegereza munno n'obeera nga omanyi buli paati okola ki ogimanyi. Eddakiika 30 nga just weetegereza mukyala wo towakana kuba asengama nga nkola kirina okunoonya ssente
gwe noonya ssente naye nga okimanyi nti nno okwiga tulina okukola ki olina okwegatta bw'oba osazeewo kubeera na muntu wo muwe obudde ebirala byonna byonna biteeke waki biteeke wabbali va mu waasiwaasiwo bannaaye mu bintu bino eby'omukwano temuli kuyiriba bw'ogamba nti no kangende njiribwa omukazi ono tolina kyojja kufunamu omukazi ojja mmufiirwa nga nawe tonyumiddwa temina kiddako kikola ki kibagatta naye nga package y'abasajja bannange weeri eddagala ly'amannyo g'essajja weeriri tulina eddagala erikolerawo tulina eddagala erijjanjaba so fe wano tusobola okujjanjaba ate nga onyumirwa si bino nti nywa eddagala emyezi 2 wojja olabira results myezi 2 nga tolya sajja yangamba nti nze senga bwe baseegatta sitegeera mpulya sikyategeera ate nga kituufu omuntu wa tewegatta obwongo obanga atalina alina wa yemu etaliiko oba obuukabuuka so kano bakayita kamala byonna kamala byonna onomulaba mu ddakiika 3 aba amaze okukola mu ddakiika 3 oba aba amaze okukola omukolo otya nno omusiigako busiizi wali eri ku wano ku topu y'akasolo kuwookola ki w'omusiiga ku mutwe kwentegeeza w'osiiga gonondamu eddakiika za 30 awo nno n'osibya omukazi mu buliri okuva ku makya paka kawungiza ate n'omusuzaamu nga temwebase obula nga temulina kyemukola ki kyemukola kuba ku namba y'essimu 0704 73714 oba 0794974778 ezo namba zoba oyitako ogambe senga neetaaga kamala byonna neetaaga package ey'amaanyi g'ekisajja neetaaga package ey'okugeza size eryo eddagala byonna tukola ki tulina neetaaga package eya ulcers package eya pressure sukaali byonna tukola ki byonna tubirina tusange mulago okubiri nga ku kyaki ya Kakande ku Total Business Center naye weetuli nnyo saako ne ku The Plaza Kampala Road weetuli nnyo ate nga n'okukebera tukola ki tukebera subscribinga sharinga ate era olikinga nekirala commentinga gwe kyolowooza ku musajja n'omukyala ani asaana okwambula munne oba bombi beeyambula so gweteekawo comment yo gambe nti nze musajja wange nze alina omwambula oba nze mukyala wange nze alina omwambula bw'atayagala mwambula kitegeeza tolina ki tolina budde mubeere bulungi mwera